njagala sooka terezaamu wano gwe wenna omuganda eyafuna ekyapa mu ngalo njala kutegeeza owulire bulungi nnyo ensonga z'ettaka lya Buganda tosobola kufunako kyapa kya lubeerera bwe bagamba nti baakuwa ekyapa mu ngalo nga kya lubeerera baakulimba ettaka lya Buganda tebaligabaako kyapa kya lubeerera no ettaka lya Buganda baligabako kyapa kya bupangisa kye bayita leasehold era ebbanga libaggere liba wakati w'emyaka 49 ku myaka 99 ebbanga eryo bwe liggwako ery'obupangisa ettaka lino liddayo ewa nnyini lyo oba liddayo emmengo kati gwe eyasangwa ne eka 5 ne bagamba nti tuweeko eka 3 tukole ekyapa kya eka 2 balina okunnyonnyola bakuwa ekyapa kya liizi oba nenga ekyapa kya liizi leasehold kati njala kutegeeza bw'obanga bakuwa ekyapa ekyo kye bakuba bakuwa kya liizi kiriko ekkomo kya bupangisa emyaka giba 49 ku 99 so si nti ekyapa kyammwe ddala olw'okuba wadde ettaka lyo eka 3 ne bakuwa ekyapa no mwenna babawa leasehold mwabadde ne mugamba nti ate nze bampa ekyapa mu ngalo bakuwa bbaluwa nti ofunye obupangisa bwa myaka 49 buggwako ettaka liddira nnyini lyo oboddamu n'osaba ne bakuwa naye jjukira nti emyaka 49 gigenda okutuuka bwe bakuwa ekyapa ekyo ewantu oba wasuumuseemu nga wakuze kitegeeza n'ebbeera esuumuseemu onooba osobola okwegula essaawa ezo nti nedda kanjala kutegeeza gwe omuganda nga ali eyo taata wange ssenga wange jjajja wange toddeyo n'osagambiza nga kimeziza okwenkuba nti wafuna ekyapa no wafuna liizi obupangisa bwa myaka 49 ku 99 so si nti wafuna kyapa kikyo kyabwebange nedda njagadde nkitereze mu kitegeere kati mu bufere buno bwonna abasajja bano bagenda babba ttaka ly'Abaganda gwe basanze ne eka 10 bagamba tugenda kuwaako ekyapa kya eka 5 zituwe eryo ne batwala gwe basanze ng'owaddeyo ssente nga weesobola ne bakuwa ekyapa naye ggwe abasinga obungi tebaabuuza babawanga kyapa nga tebamaze kusomamu nti ekyapa kya liizi nammwe mujja kitegeera oluvannyuma nti babafera nakyo njagadde mukitegeere kyenjagadde mutegeere ng'obudde bukyali gwe buli muganda ali eyo ettaka lyonna lye bwanfulako ebyapa ettaka lya liizi so ya freehold lease so si kyapa kya lubeerera nti ettaka lyafuuka lyammwe nedda tekiriiyo enjagadde mu kitegeere so obufere obuli emmengo bwakola ekintu ekyo era babba abantu bangi nnyo mu nkola eyo njala mutegeere ekyo nakyo tukimaze njagadde mu kitegeere okusookera ddala njala tutegeeza mwenna Abaganda n'abatali Baganda nga mulina ettaka mwafuna ettaka ku ttaka ya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda mumpulirize bulungi nnyo mu nkola ey'obufere ey'obubbi egenda mu maaso mu Mmengo njala sooka terezaamu wano tulina bakitaffe tulina Baganda baffe tulina bannyaffe ne bajjajjaffe wattu nga ebintu emu babirabula bine nga tebabitegeera nkola yaabyo njagadde okusooka okuterezaamu ku bufere obuli Emmengo ku nsonga z'ettaka mujjukira bulungi nnyo entalo ezibaddewo okuva wasanyakawo Charles Peter Mayiga lwe yatandika okwosa ekitongole kya Buganda Land Board nga waliwamu n'ekiwalabe male okutandika okugenda okufuuza ettaka lya Buganda lyonna gye liri ebuziizi baateekawo enkola eya kyapa mu ngalo wabula enkola eno tebaagisomesa bantu bo bajjanga buzzi nga babba abantu eri Abaganda abaali ku ttaka lya Buganda nga bayinako ekeesukka mu emu okudda waggulu nga ebiseera bambi tebaayina nsimbi wabula nga balina kuwaayo ettaka ate bafune ekyapa eky'omu ngalo njagala sooka terezaamu wano gwe wenna omuganda eyafuna ekyapa mu ngalo njala kutegeeza owulire bulungi nnyo ensonga z'ettaka lya Buganda tosobola kufunako kyapa kya lubeerera bwe bagamba nti baakuwa ekyapa mu ngalo nga kya lubeerera baakulimba ettaka lya Buganda tebaligabaako kyapa kya lubeerera no ettaka lya Buganda baligabako kyapa kya bupangisa kye bayita leasehold era ebbanga libaggere liba wakati w'emyaka 49
ku myaka 99 ebbanga eryo beriggwako ery'obupangisa ettaka lino liddayo ewa nnyiniryo oba liddayo emmengo kati gwe eyasangwa ne eka 5 ne bagamba nti tuweeko eka 3 tukole ekyapa kya eka 2 balina okunnyonnyola bakuwa ekyapa kya liizi oba nenga ekyapa kya liizi leasehold kati njala kutegeeza bw'obanga bakuwa ekyapa ekyo kye bakuba bakuwa kya liizi kiriko ekkomo kya bupangisa emyaka gibana 9 ku 99 so si nti ekyapa kyammwe ddala olw'okuba wadde ettaka lyo eka 3 ne bakuwa ekyapa no mwenna babawa leasehold mwabadde ne mugamba nti ate nze bampa ekyapa mu ngalo bakuwa bbaluwa nti ofunye obupangisa bwa myaka 49 buggwako ettaka liddira nnyiniryo oboddamu n'osaba ne bakuwa naye jjukira nti emyaka 49 gigenda okutuuka bakuwa ekyapa ekyo ewantu oba wasuumuseemu nga wakuze kitegeeza nebbeera esuumuseemu onooba osobola okwegula essaawa ezo nti nedda kanjala kutegeeza gwe muganda nga ali eyo taata wange senga wange jjajja wange toddeyo n'osagambiza nga kimeziza okwenkuba nti wafuna ekyapa no wafuna liizi obupangisa bwa myaka 49 ku 99 so si nti wafuna kyapa kikyo kyabwebange nedda njagadde nkitereze mu kitegeere kati mu bufere buno bwonna abasajja bano bagenda babba ttaka ly'Abaganda gwe basanze ne eka 10 baga tugenda kuwaako ekyapa kya eka 5 zituwe eryo ne batwala gwe basanze ng'owaddeyo ssente nga weesobola ne bakuwa ekyapa naye ggwe abasinga obungi tebaabuuza babawanga kyapa nga tebamaze kusomamu nti ekyapa kya liizi nammwe mujja kitegeera oluvannyuma nti babafera nakyo njagadde mu kitegeere kyenjagadde mutegeere ng'obudde bukyali gwe buli muganda ali eyo ettaka lyonna lye bwanfulako ebyapa ettaka lya liizi ya freehold lease so si kyapa kyalubeerera nti ettaka lyafuuka lyammwe nedda tekiriyo enjagadde mu kitegeere so obufere obuli emmengo bwakola ekintu ekyo era babba abantu bangi nnyo mu nkola eyo njala mutegeere ekyo nakyo tukimaze njagadde mu okusookera ddala njala tutegeeza mwenna Abaganda n'abatali Baganda nga mulina ettaka mwafuna ettaka ku ttaka ya Ssaabasajja Kabaka obeerya Buganda mumpulirize bulungi nnyo mu nkola ey'obufere ey'obubbi egenda mu maaso mu Mmengo njala sooka ttereezaamu wano tulina bakitaffe tulina Baganda baffe tulina bannyaffe ne bajjajjaffe wattu nga ebintu emu babirabula bine nga tebabitegeera nkola yaabyo njagadde okusooka okutereezaamu ku bufere obuli Emmengo ku nsonga z'ettaka mujjukira bulungi nnyo entalo ezibaddewo okuva wasanyakawo Charles Peter Mayiga we yatandika okukosa ekitongole kya Buganda Land Board nga waliwamu n'ekiwalabe male okutandika okugenda okufuuza ettaka lya Buganda lyonna gye liri ebuziizi baateekawo enkola eya kyapa mu ngalo wabula enkola eno tebaagisomesa bantu bo bajjanga buzzi nga babba abantu eri Abaganda abaali ku ttaka lya Buganda nga bayinako ekesukka mwemu okudda waggulu nga biseera bambi tebaayina nsimbi wabula nga balina kuwaayo ettaka ate bafune ekyapa eky'omu ngalo